dewa mwe tukulisa abantu ba Pastor Wilson Bugembe. Mukulikire ddala bannange. Uncle Quef omanyi Serena eyo giraba nga bwe twayogera nti Serena terina agikuba. Terina? Terina agikuba kubanga yemu. Oh, yeah. Bwejjula ebejjudde. Kati Pastor Bugembe yegasse ku just kubalala Papa Misa Kisemakula, ba Ronald Mayinja, ba Haja Aruna Mbiru, ba Stesha Mayanja, abagikubye. Naye wabasukulumiddeko Pastor stage eyo production nti emyaka 20 gya Pastor Wilson Bugembe enyimba tuzimanyi. Memories ezo zireese otya. Njagala kulowooza nti Dr. Quef ne team gye baakoze nabo kye basinze okukola. Ne batuleetera ngambira akawala ako mu uniform bwe baali bambadde bwenni. Omanyi Florence tukola emikwano nina shemu ey'omuntu omu gye yali akoze ne bakkiriziganya omuyimbi oyo ayambe ku munno okukola ekintu ekimu omuyimbi ku last moment eyeekyanga. Neyeekyanga? N'agamba nze ngenda yimba buyimbi. Nti emikwano gino waki tugikola Florence nti waba akuwadde obudde nti Florence waba muyimbi tuka Florence leo tojja kuyimba jangu onzanyireko buzanyizi. Kubanga oyimbye ebbanga ddene oyimbye abantu bakulabye kiyinza obutaba ku kipya kyogenda kukola ki kyokola. So ndowooza nti ekisooka Pastor Bugembe atadde Pastor Bugembe mu myaka gana 20 atadde nnyo obudde mu bayimbi. Ne bamuvumya gyava paka gyava we bakkiriza ne bamutegeera. Kati njagala okwebaza abayimbi mwenna olw'obudde bwe mwabadde pastor nti kyekirabo kyokka kye mwadde musobola okumuwa. Rema najja n'atayimba n'azannya buzannyi. N'ayambala aka uniform ke n'azannya. Kati gwe tomanyi kye kitegeeza. Era Rema tomanyi kye wakoledde pastor. Nti osobola okujja n'oyimba n'eddoboozi n'oyimba bulungi naye of course we've seen you ng'oyimba. Naye ate tuyinza bate tufuna mukisa kukulaba ng'okola ki? Ng'ozannya. So njagala okwebaza nti obudde bwe mwatadde mu production then ne Quef omanyi show zikyaliwo abantu bakyazikola bajja zikola. Naye ekijjo bafuulanga ba directors ab'enjawulo kwe kubaako n'ekintu ekyenjawulo ekiproducingiddwa. So she avuddemu bulungi nze mu ndowooza eyange ate amawulire nga gali centered ku muyimbi. Tubeera mu show muyimbi amawulire ne gajja ne gamuvaako ne gadda ku birala ebizze. Omanyi tino mu show eyo Kenzo yawadde Rema Haga. Tennatambula. Nyamuto yabuuzizza Rema. Kati kikulaga maanyi ga content yabadde ku stage nti yabadde w'amaanyi nnyo. Pastor Bugembe anabe yasazeemu ne Pastor Bujinga awo. Naye byonna tukunukkiriza bikunukkirize kubanga yabadde ku stage bingi. So kyendowooza nti production team naddala ng'oproducing omuntu nga Bugembe mwana wali omuntu gosobola producing ayinza obutakikuwa olwa art we kati moli studio oyinza obutakimufunamu kuba ennyimba ze za luzungu oyinza obutateekamu art naye bw'ofuna omukisa ku muntu nga Pastor Bugembe abayimbi aba ba bandi bw'omuproducinga mixinga byonna music dance ne drama tumuwa omuntu ekintu ekyenjawulo kati kasoga kujja kuwulira luyimba bulijjo lwawulira ne lwawukanamuko then Pastor Bugembe n'akantu keke ondowooza batulengera embaata. Ensonga ky'olumu show zibbowa nti abayimbi beefuula bajjanga bo balina performing ffe nga tulina balaba. Naye nga n'olumu naffe tusobola okuyimbira awamu. Kyekyali ku show ya Wizo ffe yatufuula radio ye n'asigala mu bwa Wizo. Kati nga kizibu okugamba nti show ya Wizo teyanyuma kubanga ffe naffe twali bayimbi. Kati alina yatukise time nga engaging abantu nagamba nyimba kimu naawe n'oyimba kimu nyimba kimu naawe n'oyimba kimu. So it was segment and I think it was a nice segment. Okay. Tewemola, better sharp. Mutunuliza amasa amalungi.
Sarafina kali kawala kalungi nyine ensonyi nnyingi ensonyi nnyingi omutima gukuba Sarafina omutima Sarafina alibani alitwala kanako alibawa alitwala omwana oyo kukyale waffe Muje mu lyato lya Nowa lengera embata lengera empuuta lengera enswera In 1972. Arababuta, Yendere Obamende. Yendere Wanda. Kaya Sazo Nanga Bendo Prince. Nanga Zamukuru. Tamarabro Kunonda. Simanyi omanyi
abantu banyumiddwa show abadde nnungi omanyi kadonka muono mumulaba abasajja abo kati she yasembayo okubeeya ettabbu awo yali ya Sebatta buli muyimbi yenna ng'olina omukisa okugatta art okugatta drama mu performances zo ndowooza wandibadde okikola kuba si kizibu nnyo naye ate omanyi abantu si bazannyi olabye byakoleddwa ku stage awo omanyi nti byalwema babimugambye agenda ku stage ne bamugamba Katonda mukwano ne because Rema yakikola abantu bakibanguyira okukyembracinga so ndowooza nti kunze ekirowoozo ekyo kigenda creatinga ya pastor okuba emu ku show zigenda okuba ez'enjawulo omwaka guno kubanga Serena ntono ne lwaleero gyali bali forced okwongezaayo ne leero gyali nze ndowooza ebimu ku nsonga lwaki pastor show yabadde erina okuba ey'amaanyi ng'otuvudde ku byaki pastor asigadde ali bw'ati pastor Bugembe ayinza omukulaga nti pastor n'otakkiriza wakati nno mu byonna ng'abifunye ng'abantu abatuuza buli Sande ng'asobola obayitira bonna bwe baagala n'abalaba asigadde akyali awo era nzikiriza nti Katonda singa asigale nga kuumira awo